osanga kye yali ayagala ku ssaawa eyo naye nze saakiramu buzi. Mwaliyo nga muli babiri, wali okimanyi nti alina omuwala? Yaŋŋamba bazannya content naye wabaawo ebituukawo byonna muno n'akunnyonnyola omusonyiwa kuba muba temugenda beera ku ekyo kimu. Yakugamba bazannya content? Yakugamba bazannya content n'oli omuwala? Naye kati wali okimanyi nti bazannya content oba? Nange we nali nkirowooza naye okusinziira ku bye nawulira nannyinnyonnyola nendaba nga kale ensobi we bayajja ng'omuntu asaana n'omusonyiwa bebi wo. Kati gwe n'oli omuwala gwe yali azannya naye content gweŋŋambye Shadia, kati ate ani yasookawo gwe? N'akukumira eyo nga takuleeta mu kamera? Nze yali takyagala. Kati wasalawo ddi nti naakuleete mu kamera? Nali munnyonnyodde nze byenjagala agendereko nga nze ne mugaawo n'otuuka ekiseera ng'osobola obikola neetetenkanyawo entyo ne neeteekamu ng'era omwana omuwala alina okubeera. Naye maama bbaawe ayagala kamera era paka kamera ogirumbye. Mukazi wange muwa freedom nedda sayambe ne mukazi munkukutu anti sayambe n'abaana babandi munkukutu nalaba banvumanga nnyo simanyi wawe bamumanyi simanyi biki kyekyampale omanyi buli muntu bakuvuma bakuwa ekyokukola okitegeera tibeera n'abaana babandi nga waabwe bakumanyi biki kakivuna nti nasazeewo ekyokukola. Bamumanyi ewammwe wamututteyo? Kozi maama yawe ayinza oba amumanyi naye nga simutwalangayo mu butongole. Naye wamubuulira mami wo n'agamba atya? N'agamba tutuuke wammwe ne batugoba omanyize nja kujja kupaka ku mukolo. Banjagala kubanga sibavuma sikola kinkolegana nawo bulungi naye mba nfunye ekizibu bayinza okudduukira. Kati wafuna omulimu yagamba nti olina akaduuka mulimu mazzi ga kunywa. Akaduuka nakakyusa ye nnyini yali agamba mbuno akaduuka yali akateekamu ssente naye akaduuka nakola kasho mwe nafuna ssente ezo zakola akaduuka okitegeera mbeeramu nga nkwasaganya ne bino kubanga waliwo ebirala nange byenkwasaganya ng'omuntu byasaswa yimira kamera kwogera kubanga omusajja kwanza Adija ndi mutetekanya kuva dda okitegeera ntetenkanya kyovola nti nosobola okuyimirirawo ng'omuntu neneeyimirizaawo atali muntu yenna oba ne bano waliwo kubanga n'abanyambako baina ne bazanya abantu boku TikTok banjagala abantu boku TikTok mbeebaza nnyo mwebale kumbeererawo kakono mumbeereddewo okitegeera okimanyi nti waliwo ne yansupportinga ku proposal. Nakuweereza ssente za proposal? Nangamba nedda nangamba kakono kubulako mmeka nkongereza ku chali wangali ewe. Proposal yo yali ya ssente mmeka? Proposal nti yali ya bei nnyo yali ya mitwalo nga 3. Bale manyi milioni 3. Sirimba nza Adija. Adija nze. Bale empeta yali ya ssente mmeka? Empeta tegendeko amazzi neefa. Ya mitwala agambye proposal kakuliko ebyokunywa kuliko ekifo kuliko empeta. Ekifo sikyogedde ebyokunywa byokka Adija byagula mitwala 3. Ekifo tukisinakyogerako ombuza proposal agula mu ssente mmeka? Yaka omuzi wetubalamu ekifo ebyokunywa sinabakibala empeta yali ya mmeka? Ekifo kyo sinakibala mukyala wange empeta namugoya ya bbeeyi ya mmeka? Empeta eyo gyolaba busane bali nabusonda Adija empeta eyo nagigoba emitwalo gyali 10 amazima nga sirimu. Empeta y'emitwalo 10 tegende. Nze nange nja kiwagira obbibanja we naba neemamaazizza nga si yeyeemamaazizza. Naye bwe abawala abalungi obajja wa? Sala za Mukama ne mama wange kyabika ayinza okuba yanaaza ekyogere. Naye kakona abawala abalungi obajja nebaza nnyo mama wange ayinza okuba yanaaza ekyogere kubanga buli muntu yeebuuza wali neyawandiise ku Facebook n'agamba mbu abakazi mbaloga. Wagirabye post? Nagirabye. Wabalabye ku gundi yange? Nekugunye nabalabye nga abakazi kakakona abaloga naye nga siwe kiri. Naye ekituufu kyeki? Ekituufu ekiriwo kakona ayagalwa ate kakona omuntu ate kakona talina buzibu. Kiki ky'olina ekireeta abaana banene okukufa olingira? Kubuulire kakona alina kiki? Era alinga abantu abalala. Adija nkusuubiza eno last. Batugamba mbu ono mbwanyiiganyiiga kituufu? Bwalina obusungu obw'ettumbiizi mbwanyiiga nayagala okwettambu waliwo lwe yakwata n'akambe nagangenda kwesala nze. Oyo yali anonya sympathy
mu bantu. Wammona ali ata tubuulira amazima amatuufu. Nze tanyigirangako bw'atyo, tanyigirangako bubi. Bw'alina obusungu bw'ettumbiizi, bw'alina ekikyamu ku mutwe, ye gwe obeera naye. Omuntu yenna ova mu kumunnyonnyola n'akkakkana asobola onnyiga n'obaako by'omunnyonnyola n'otamulekerera n'akkakkana. Oli mulaavu mami. Kuba omuntu asobola kale onnyiga ate naawe n'otula n'ogamba kanyiga wanaako wajja bivaako. So osembera wali n'omunnyonnyola n'akkakkana. Abivaako. Ojja mutusobolera bambi mutukuumire, mutukiipingire. Ojja mukuuma. Alekerawo okola empisa embi ku social media. Already takyazikola yabivaako. Kati bubaka ki bw'olina eri abakyala abatannaba kufuna basajja? Kyenyinza obagamba beekuume paka bwe banatuuka ku mutuufu. Tebamala gagenda nga batesitingibwa buli omu. Si buli omuntu alina okugenda nga akutesitinga paka onootuuka ku mutuufu. Kati gwe ono yakufuna oli virgin? Omwana wamufuna ali virgin ono? Awo sijja kulimba baby wange tiyali virgin. Asagala baby girl. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Lumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Ku HK Media, assalamu alaikum, muli mutya bannange. Ndine kaponzi, nze ndi mulamu, buli gwe bandaka gwe ngenda naye. So, olunaku olwaleero tulina abagole right? Mugenda kwanjula sikyo? Olunaku olwaleero tulina abagole mugenda kwanjula right? Nze banaye nze ndikuwulize ndisenga w'abaana nze gwe bandaka gwe ngenda naye. Nze gwantusenga w'abaana nze gwe bandaka gwe ngenda naye bannange. Naye nno naawe maama we yakunaaza olweza. Ate lwaki? Allahu Akbar. Alojali ku HK Media aba Paula Kids and More bebanteekamu omusayikula ntishetambulira ddala bulungi. Batunda ngoye z'abaana, very nice clothes ez'abaana, baguleeko. Bali awo ku Namaganda L23 edduuka ate nga bakuyigiriza n'obusuubuzi. Gweyagala okusuubula, oyagala okuleeta ebintu okuva e China, bakuyambako bulambalamba. Aba Nacho T-Hub, basala weight, oba oli mwami, oba oli mukyala, bakuwa amajani gano teeka mu mazzi ganyogoga n'osobola okwekumanga omubiri tegukuyinjiwalako. Aba Platinum Wellness Spa, it is a very nice spa with a VVIP treatment. Olunaku olwaleero ndinekako n'ono Jaaka promoter. Jaaka ne mukyala we emikolo gibawuuba bagenda kwanjula, ayina eggaali mpya. Buza kubali ku HK Media. Abali ku HK Media mugamba mutya consultant muli bulungi. Amannya Kakono oba gebasinga otegeera naye balamusizzaako mwenna mwebale kutulaba naawe adijja okuba nti nno ofuuka ssenga w'abaana. Ojja kubaako n'ekkomo ono gw'osembye okundaga si kyo. Bebi oli otya? Ndi bulungi adijja ng'oli otya? Alage! Sire nawe oli bulungi. Ndi fine. Balinaye mwana muwala ng'okawaŋŋamudde onkubyeko omulenzi. Kubyeko omulenzi. Mu bitiibwa ebingi. Mulenzi muto akyali muvubuka muto. Tujja kukola ebitutwala mu maaso bulungi. Nsaba Allah abateeremu obwangu. Amiina. Omulenzi omwagala? Mwagala. Ebyaddala. Toyagala kukulaba mu kamera. Omanyi munaye omulenzi ono aliko amasannyalaze buli abeera naye alabika mu kamera. Kati olaba naawe oli ku HK Media. Anyway, buuza ku bali ku HK Media. Banaye mugamba mutya mwenna abatulaba kansubire muli bulungi. Amannya go? Amannya gange bampita Miss Daniela. Miss? Nerya Miss liryo? Just mbuuza bubuuza.
Yenyabo. Nerya Misiri lyo. Mami wowe yali akuzaala yakutekako Miss Daniela. Mama yantuma agage nange ne neetuma ago nga ndabage malungi. Aga Miss Daniela. Yeah, era Anange. Atela, ogala kabuuza seka naye kituufu. Njagala nnyo couples abagala nabansanyusa. Kati Miss Daniela mukwano. Oli otya? Ndi bulungi. Wasinkana dine kakono. Twansinkana wayise n'akabanga lwakuba abantu babadde tebandaba. Kati obaddeyo ng'oli side chiki. Sisi gamba nti side chick. Yes, tubadde tweraba. Kubanga ono mu kamera yasooka n'atulaga omuntu omulala. Osanga kye yali ayagala kusaawa eyo. Osanga kye yali ayagala kusaawa eyo naye nze saakiraba mbuzi. Mwaliyo nga muli babiri. Wali okimanyi nti alina omuwala? Yangamba bazanya content. Naye wabaawo ebituukawo byonna muno n'akunnyonnyola omusonyiwa kuba muba temugenda beera ku ekyo kimu. Yakugamba bazanya content? Yakugamba bazanya content n'oli omuwala? Naye kati wali okimanyi nti bazanya content oba? Nange we nali nkirowooza naye okusinziira ku bye nawulira n'annyinnyonnyola. Nendaba nga kale ensobi weba yajja ng'omuntu asaana n'omusonyiwa. N'omusonyiwa baby wo. Kati gwe n'oli omuwala gwe yali azanya naye content gwoŋŋambye Shadia. Kati ate ani yasookawo gwe? N'akukumira eyo nga takuleeta mu kamera. Nze yali takyagala. Kati wasalawo ddi nti naakuleete mu kamera? Nali munnyonnyodde nze byenjagala agendereko nga nze. Ne mugaawo n'otuuka ekiseera ng'osobola obikola soke. Bwe kiba kiganye nze nja sigala ng'eno ebbali. Kale ng'ebyo eby'okuyomba n'abantu biki era weegendereza vidiyo ze kati zazaakola ennaku zino. Kyekyo mukwano w'ebitabo ebyali namunnyonnyola ne mugamba nze saagala beera na muntu ng'ayomba n'abantu ayogera ebigambo ebitayisika mu kamwa. Kati we yakiremerako nze ne nninda waali kivaako. Kati era yannyonnyola nandaga buli kimu akivuddeko nankakasa era nsuubira tagenda kuddamu kuvuma abantu. Era babali yeyo bonna abamuvuma batawaanira bwereere. Takyalina budde buvuma bantu. Obudde kati alina bwange. Anange, that is very amazing naye. Anange. Daniela, olina emyaka emeka? N'emyaka 25. Toli mwana muto. Siri mwana. Weesaliddewo ge mazima. Neesaliddewo nga njagala. Kakijja akakakola akasinga okusanyusa? Akukolera biki ddala ebikusanyusa? Muntu mukkakkamu alina empisa just ne bino by'abadde akola mu kamera tekitegeeza mbu bw'atyo wabeera n'ewaka. Ewaka abeera ati? Abeera mukkakkamu talina buzibu wadde. Kati ekiseera oliwo yatugambira nti ali waka gwe waliwa? Yali tabeerayo nga just agendayo bugenzi. Oli omuwala Kati nga gwe obimanyi naawe naye era nga naawe ojjawo. Nabimanya. Nedda mujjawo simuyeekera ebyo byayita. Mujjawo taba muyeekera nze simulinako na buzibu. Ye bw'agamba nti abukulinako. Era nakyo tekirina buzibu kuba omuntu asobola olowooza endowooza ye nga wawulira wayagala olowooza waba alowooza. Naye maama abakazi ng'ofuna babbeeyi laba akasawo laba otugato wiigi ezo zino eza miliyoni sente muzijja. Omwami wange atetenkanya nange ne ntetenkanya ne weeteekamu mane ne tuba nga tulayika bulungi. Kakono gw'olabirira omuwala? Twawulirako omuwala ku mutimbagano yagamba nti yabadde akulabirira nga yakuliisa n'abeewaffe. Adijja omuntu gw'omaze naye emyezi 4 tosobola agamba nti obadde oliisa abeewaffe nange obadde ondiisa. Ekyo yalimba mukko yaliyogedde ekirala naye ekyo n'atalimba Adijja kuva dde ondaba ye wa myezi 4 kati akikakasizaawo n'ow'emyaka 3
oyo mwana ndudde n'emyaka 3 mwana ki oyo omuwala oyo mukazi wange okitegeera ndudde naye myaka 3 okitegeera nangamba ebyokola biki naye oli gunali naye jasi yali agala nnyo kamera naye nga tafa ku bulamu bwange nze nali nga nakatandiko bya nali ndabanga ngattako naye tangattako okitegeera omuntu akutwala mu bbala dijja okutamiira oba omuntu akuweza mu bbala nga wakuyambira okutamiiza okunywesa omwenge okitegeera n'atakugamba nti nogenda mu bbala kibi okitegeera oba ogenda mu bbala okusaasanya okulaba nti kakono jjuze ate yatugamba yakusanga mu bbala no yalimba nolimba nti wali oli mu kivulungu nga gwe okoze n'ekivu bw'ate n'ekyo ekivulumbu nno tekwali bantu waliyo wekka social media erina enyuma gyenyumamu bw'ate n'ekyo ekivulumbu waliyo wekka mbu naye mwaliyo babiri ne banne be yaleeta abantu baaliyo adijja eyo jasi omuntu aba ayogera nti yeewozaako okitegeera kubanga abantu baaliyo kakitegeeza yakusanga mu bbaala ndoza n'alowooza oli muntu wa bbaala siri muntu wa bbaala olutunulya vidiyo z'oyo omukyala posinga ali mu bbaala ate nze sibi ebirooto byange ebirooto byo bitya ebirooto byange njala kuba bulungi nange kubaako benkolaki bensobola kugattako okitegeera ye yali tangattako adijja omuntu akuwa omuntu yenayina ng'akuwa ng'akusoza ng'olowooza akuwa aba akunafuya okitegeera olina okukola ku ntuuyo zo kati nga nze ndi musajja okitegeera seetaaga nti nno omukazi abeerawo nti nno buli kaseera nange njala ndabirira omukazi wabula nga ye sikumpa kijja kunnyumira nnyo okitegeera gwe weebuuza yali agamba yali alina ssente lwaki namwesonyiwa completely ne mwesonyiwa n'embeera byange okitegeera nange obusungu nga bungi adijja obusungu nyina bungi kubanga omukyalo yayogera bingi abaana bamulumba ne bamukolako effujjo byabwe naye yabaddeko ne ku live n'alumba oyo omukyala tamuvumangako tamumanyi n'amugamba mbu simanyi buno nali mumpi ndi nate simanyi mumpi nnyo simanyi biki omumpi atya simanyi yabyogedde biki ku live ebyobumpi yabyogedda mbuno anti yagamba mbuno inze nti no namuvumanga obumpi okitegeera nti nate gunafunye bwamusi anti ze sikera ku macha ne muvuma nti mumpi amanye ebigambo gyabijja okitegeera ndi munyiva adijja omukolo gwange gusembedde nyina okuba omunyivu saagala wabeewo kavuvuganya ku mukolo gwange mashallah adijja adijja nyiza okuba nti siina nenekkiririzaamu nze kakono kinneemanyiiko nekkiririzaamu ate ekintu temasalawo nti ngenda kikola adijja nkikola nyina biliifu eyo nti no kintu oba kikola nkikola nze adijja sayina de n'ekikumi ku polopozo yange nagamba omwana olina omukola polopozo okitegeera nenkola nti munawe oyinza oyita abantu nalowooza byakusaaga abantu era abasinga beewuunya bagamba kituwa twayita batono empeta eriwa tulage ku mpeta mami waliwo bennabadde ennumya badiraye nga teri komplige bye boogera kuba banyiiza edda propose empeta n'ogireka ewaka era giresewo nga kigenderedde nedda mukwano oleka otya empeta ewaka abaana b'oku social media abo balina akajanja kati wano mu vidiyo yali abadde agenda okulaba nti nkugaye balaba ne vidiyo kati waliwo ka vidiyo ke twakoze jukira ninadde enkola mirimu ewaka naye nga kansoke njijjeko naye balina akajanja era waliwo abakomenti nze nga babanja empeta nga balinga bagamba be baginyambaza wakula oli mweru oba weerusa nze banzaala ndi mweru just ne weeyongeramu kati nyinza oba neeyongeramu tomanya naye byonna obikoze pink lipsos naye bannange nga weeteekamu sente mukyala kakono netetenkanyawo entyo neneteekamu ngeri omwana omuwala alina okubeera naye maama bbaawe ayagala kamera era paka kamera ogirumbye mukazi wange muwa freedom nedda sayambe ne mukazi munkukutu anti sayambe n'abaana babandi munkukutu nalaba banvumanga nnyo simanyi wawe bamumanyi simanyi biki kyekyampale omanyi buli muntu bakuvuma bakuwa ekyokukola okitegeera tibeera n'abaana babandi nga waabwe bakumanyi biki kakivula nti nasazeewo ekyokukola bamumanyi ewammwe wamututteyo kozi maama yawe ayinza oba amumanyi naye nga simutwalangayo mu butongole naye wamubuulira mami wo n'agamba atya tetituuke wammwe ne batugoba omanyize nja kujja kupaka ku mukolo bonna kyoba omanyi abamumanyi just nti sebamumanyi mu butongole kyekyo naye nga bakimanyi nti oli naye bamukkiriza
Omanyi naye abazadde balina olusiddiiku babeera n'abantu baabwe be bayagala mufune ate gwe nojja n'omuleetera jjaka wa social media ate ye ng'akwagaliza musomesa asomesa eduke ku ssomero tebakinaamu buzibu. Okay. That's great. N'engeri nno gy'oyogera simanyanga onziba magezi gwe. Nedda. Ono tanziba magezi ono. Nedda mukyala Dija. Angulako laavu. Mpulira ekituufu saagala ekituufu nkimanye luvannyuma nnyo nga kivuddeyo. Era tosobola kukkiriza mwami n'ategeka mikolo nga be wammwe tebakikkiriza era osooka banyonya. Nagendako ku mukolo gye baatugoba. Ene waffe tebagoba bantu. Wammwe watugenda wa? Tugendeyo Mityana. Wano eno kumpi oliwo Emityana ng'ofaanana ng'omwesitana. Badde ngamba nti banayijjaako ente 10 gwona azisobola gwemu ekyo kikoofiira. Ab'okutikitoko banazisonda abo. Tulina bapulezidenti osanga balina ente bayinza otusondera babawo. Naye nga Adija omwana yoyo emikolo Adija gye giddako proposal yawedde. Temutufera ssente zaffe. Tetusaba bafera Adija. Tetusaba bafera. Budget eri wamuze nayo. Bayisize nayo nga yafulumye njya gikuweereza nenga yafulumye okitegeera kubanga kino ekyo sikirimu nzeka tuli bangi kubanga buli omu anjagaliza okuba nti no ndiki nsatolinga nakwoleza engoye nfuna njoleza engoye video yo ngoyoza engoye enkwasiza ddala ennaku okitegeera ate omukyala gwe naye wakaita njoleza ngoye kati ebibi byonna otandise bbira bakatingana laaka video nga bakwoleza nedda awo nze yagamba mbuno gwe wamufumbira ne breakfast in bed akufumbira ku breakfast in bed ono abikola munnaye mwami amanyi okukola emirimu. Biki ebirala byakolera? Bingi lwakuba ebimu obeera tosobola bimalayo. Tubuulireko ebisonotono. Twagala twongere okumwagala tugwe mulaavu naye tumukwagalireko. Kyomanyi oyo omwami anjagala bambi. Kuba ne wekuba kutambula ngamba bembi weetegeke tugende wano. Kwegamba okutambula naawe ng'akulaga buli wamu kikuleetera essanyu mu mutima. Era omwami yenna nga temunnaba kuzaala mwana nti kusigala waka lwa mwana aba alina otambulako ne mukazi we kubanga kiba tekigasa mukazi muleka waka buli lunaku mwezi ku mwezi mwaka ku mwaka temunnaba kuzaala muba mulina otambulako babiri. Munyumirwe naye emyezi gino nawe waaliwo omukyalo wali oliwa mwana gwo? Nze nali gyendi ng'ebisinga mbirabira mu Kamooli. Mwali mutabuseemuko n'omwami ono? Tetwatabuka kyamaanyi. Tetwatabuka kyamaanyi. Walimba omwana nti mukola content gwe ne Shadia? Ogwasooka namulimba naye olwamala ndoza nategeera ye amazima. Kati gwe lwaki wali omukiitingako? Anti ensonga yali kali time nga tanyala kusalawo ate nga ye byayagala osa. Anti okusala ekigambo okusala Adija kubeera na muntu. Banze nitaga omuntu gwembe naye wali ebintu ebimu nga binsumbuwa. Ati yo oli emyezi 4 mwali mubeera mwenna? Yali osajja n'abeera oluusi wiiki 2. Wiiki 2? Wiiki yali akikolanga. That's amazing. Okitegeera nga ajja n'abikola naye nga waliwo ebintu ebimu byatasobola tuukiriza nga ye. Okitegeera nga ye yeraba nti ali wa kitalo nnyo. Okitegeera. Linda konga ebiriwa. Ekigambo Adija ekyokunjoleza engoye oba ekyokunfaako ng'omwami kino kigambo kikulu nnyo yadde sina ssente yadde Adija ndi munaku naye nange neetaga keya. Kubanga nawulira nti omusajja simanyi omwavu simanyi biki nabiwulira era naye nange neetaga kakeya de siina nnyo. Oyina kyoleeta ku mmeeza. Oyina kyoleeta ku mmeeza. Era nkola ng'omusajja. Anti wulira ng'omusajja nkola naye nenkola ki. Kati Adija kuvawo yavaawo Siriya. Oliya mukwano. Siriiwo. Oli ate ku social media siriiwo. Oli okiba. Ate wakoze ne proposal. Kati ekikulaga nti noki nekkiririzaamu kigambo kwekkiririzaamu kikulu. Ekisinga okukosa abaana ab'obuwala tebekkiririzaamu gye bali. Olina okuba nga wekkiririzaamu. Okitegeera n'otafula nti gw'oli wa kitalo nnyo nze nefulafala Adija. Nze Adija nsobola okwefulafala nga nnya kyenkwagalako. Nensooka nkukemeka n'endaba. Nedda sefudde fala olwaleero. Naye nze nsobola okuba n'omukyala nefulafala ne banga tategeera. N'endaba nga myezi na katigolooza aye agamba alina ssente. Lwaki namugumya emyezi ena ati saamusigaza n'embeera naye. Ekyasinga okukutabula teyakuyita ku birthday.
butasawa kuyita ku birthday. Birthday nyingi zembeera kadija tisaga nti birthday safu na budde ku interviewing akolo unasonyiwa kugala era kyalina kubeera kyali kipana sigenda linya wano ne mugenda ne mwekubanga ndese byayi adije obufumbo bwetulie si bwakwekuba okitegeera ate nabeerako n'oyo omukyana yakimanyize ni muntu mukakkamu okitegeera wentuuka nti no ekyo yakiŋŋamba kituufu adija nze ndi muntu mukakkamu adija nze omutaswa n'ofukamya noweewuunya nga mbuza omuntu abalenzi bena adija oyagala nfukamire adija buli omu wa respect ye kyovola nti no abakyala abamu ababaddeko nange banneevuma nnyo kirina empisa embi kikola okitegeera singa agamba nti no kakono nga byeyisa ku app oba ne wano weyeyisa okitegeera naye ewaka neyisa bulungi wembeera mpisawo ekitiibwa okitegeera nyiza n'okubanga ekyo nakyo yakiŋŋamba nti bwobeera bakwagala banjagala yali munyiivumuko naye era yakiŋŋamba gyembeera banjagala kubanga sibavuma sikola kinkolera nawo bulungi naye mba nfunye ekizibu bayinza okudduukira kati wafuna omulimu yagamba nti olina akaduuka mulimu mazzi ga kunywa akaduuka nakakyusa ye nnyini yali agamba mbuno akaduuka yali akateekamu ssente naye akaduuka nakola kashomu nafuna ssente ezo zakolako akaduuka okitegeera mbeeramu nga nkwasaganya ne bino kubanga waliwo ebirala binange byenkwasaganya ng'omuntu byesaswala yimira kamera kwogera kubanga ng'omusajja kwanze adija ndi mutetekanya kuva dda okitegeera ntetenkanya kyovola nti nosobola okuyimirirawo ng'omuntu neneyimirizaawo otali muntu yenna oba ne bano waliwo kubanga n'abanyambako baina ne bazanya abantu boku TikTok banjagala abantu boku TikTok mbeebaza nnyo mwebale kumbeererawo kakono mumbeereddewo okitegeera okimanyi nti waliwo neya supportinga ku proposal nakuweereza sente za proposal nangamba nedda nangamba kakono kubulako mmeka nkongereza nga kyali wangali ewe proposal yo yali ya sente meka proposal nti yali ya bbeeyi nnyo yali ya mitwalo nga 3 bale manyi milioni 3 sirimba nze adija empeta yali ya sente mmeka empeta tegendeko amazzi nefa eyo yamitwala agambye proposal nakuliko ebyokunywa kuliko ekifo kuliko empeta ekifo sikyogedde ebyokunywa byokka adija byagwira mutwala 3 ekifo tisinakyogerako ombuza proposal agwira mu sente mmeka yaka omuziza wetubalamu ekifo ebyokunywa sinabakibala empeta yali ya mmeka ekifo kyo sinakibala mukyala wange empeta namugula ya bbeeyi ya mmeka empeta eyo gyolaba busente bali nabusonda adija empeta eyo nagigula emitwalo gyali 10 amazima nga sirimu kanayo empeta y'emitwalo 10 tegendeko amazzi n'esiimuuka yali ya golodi lwaki tozze n'empeta zibonye munimba proposal eri fake nedda mukwano lwaki tozze n'empeta n'endaba ebbeeyi y'empeta eyo njagala ngimanyiza mpola olugalo kuba empeta nga omanyi nga bakagikwambaza bw'oba buli kyokola eseerera kati teyakupima mukono teyampima oyo omwana era mugambe empeta yagireeta ng'endebera Bambi, you guys are very amazing. Omanyize buli gwe bandaga ngenda n'oyo nze siriiko ebyo wemba ngezaako gikuuma ogikumira ku lugalo mba nyina giteeka ku luno olunene olusajja ate anti kati wentuuka mu bantu ababitegene osobola ogizzaayo ku dduuka ne bamuwa emutuuka okujjako ngenda kuddayo naye abanguza empeta eyo bamukole ki naye empeta y'emitwalo 10 eyo gye bakuguza kakono teveeko langi ate jjavaako neyaŋŋamba oligino omanyi sibimanyi nnyo yajinguza yaŋŋamba oligino kati wamu proposal yaggwera mu ssente mmeka wonna proposal yaggwera mitwalo nga 5 ozemunoyibala bulungi ekifo tekyali nnyo kyali awo mu nnyonnyo tekyali nnyo kya bbeeyi kubanga nyinyi kifo ekyo anti raba nanti nyinyi kifo jasi kyaliwo anjukira nze nazimba emikwano okitegeera adija nze nazimba emikwano ndabye abazze bakuwerekedde bambi abakyali bange bonna mbafunidde social media kivuga nti abantu social media I love mbaagala nnyo bwe mbagendako mbampulira nti I love you mbaagala nnyo you love them bonna all kaddemu bakuwulire I love you bonna okay
You guys are making me so happy. Banaye sinze sisekera bwerere. Kakona ansanyusa ne bakyala be. Kati tukuyite lya aji. Tompita aji. Kati banaye sikutegeera. Kale ono abaddewo emyaka 3. Oli abaddewo emyaka 4. Waliyo gwe yampa n'enkyatingako y'ono. Nanga Adija. Mbyonooni. Senga w'abaana. Senga w'abaana takoyagala kwonoona. Takabo basumbuyi. Naye kati Kakono amazima matuufu. Nkusabira Katonda akuyambe you settle with this girl. Neno lino namusabira. Daniela, settling ne Kakono. Tukoyo okulaba Kakono ng'akyusa abakyala. Ate ku luno kebizzemu okusonda akasente. Akakwanjula. Tugenda kujjayo enjala. Kyamanya ffenna twebuuliridde. Walabako omukeya banje ebintu. Tujja kubanja ebintu ewammwe nze nkubuulira. Era nze nange nja kiwagira obbibanja wenaba neemamaazizza nga si yeyeemamaazizza. Naye bwe abawala abalungi obajja wa? Sala za Mukama ne mama wange kyabika. Ayinza okuba yannaaza ekyogere. Naye Kakono abawala abalungi obajja wa? Nebaza nnyo mama wange ayinza okuba yannaaza ekyogere kubanga buli muntu yeebuuza. Wali yawandiise ku Facebook n'agamba mbu abakazi mbaloga. Wagirabye post. Nagirabye. Wabalabye ku gundi yange. Ne kugunye nabalabye nga abakazi yaka Kakono abaloga naye nga siwe kiri. Naye ekituufu kyeki. Ekituufu ekiriwo Kakono ayagalwa ate Kakono omuntu. Ate Kakono talina buzibu. Kiki ky'olina ekireeta abaana banene okukufa olingira? Kubuulire Kakono alina kiki? Kubuulire. Era alinga abantu abalala. Okubuuza Kakono abakola kati bannange mwenna ne bajja bonga muli balungi. Tonyigira Kakono. Asola munyigira. Kiraga alina testi y'abakyala enno. Sola munyigira kuba Jaka we nali ngenda obeera naye namuwa chance ekola buli kyayagala. Wangi. Gwe wali oliwo ekyo ekiseera. Nze nali ngawo naye ne muwa chance ekola buli kyayagala. Oba wali oli ku kyeyo? Nedda mukwano nze sigendangayo. Kati gwe okola mulimu ki bannaye ng'onyirira nnyo. Sinnabatandika kukola naye nga nyinaawo wenjigira enviiri. Wenaba malirizo ziyiga. Otulage saaluuni weeri tujje tusibe enviiri. Ze zino Kakono eno wiigi eya miliyoni emu yegwe wagigulidde omukyalo. Wiigi ya miliyoni emu. Adija alaba ebiseera ebisinga weyagala omuntu osomutuusaako oluusi akatono k'olina naye. Sirina ssente. Woweera omukazi miliyoni emu ateekeko enviiri. Sirina ssente nze era buli omu akimanyi nti ndi munaku naye abantu ba social media bye batubeereddemu. Babawa ssente. Batubeereddemu era babaako kibatugattako kuba nze mbeebaza nnyo. Ono takyavuma bantu. Takyavuma abantu kuba nze namusuubiza omulekawo wanaddamu ovuma omuntu n'omu nga talina kyamukoze. Layira ng'ensi ekulaba. Amazima ga Katonda mu ggulu. Okimanyi nti abantu bakulaba? Bino tujja kubijjayo. Jaka nagamba oddamu ovuma omuntu n'omu. Nze nga twawukana sagala muntu avuma abantu. Jaka. Wangi. Yogera ng'ensi ekulaba ne luli walayira. Naye munaku zimbadde. Bamala ne bantaginga mu video ng'ovuma abantu. Naye ku luna Adija ogendera mu video zange nakyusa sikyalinga luli nakyusiza ddala. Oli mulaavu. Ndi mulaavu nkyali mu proposal. Tondaba nkunyumiza eki mwana. Mwana wa mama yagala olugambo lwonna ndikule. Olunzigireyo olunzigireyo. Kati ombuulire mugenda Mityana omwana omuwala agenda kwanjula. Mityana egyo tugenda okwanjula. Maama we yamubuulidde dda. Yamugambye buli kimu. N'ekirala kye twagala otangaza mutwabasabye okusaba kwaffe tugende lumu twanjule. Nga tetusose kubanga tuba tugenda twa ssente ate tulina bulungi ki? Tetulina ssente ne tubigatta ne gamba tugende lumu. Mwanjule mumale mugende mu church. Ne batubana tuddamu. Ne bagenda tuddamu batugambye by Sunday bagenda kuba batuddamu tugende lumu twanjule lumu. Wow. Abalungi abali ku HK Media tuline Kakono ne mukyala wa Kakono no beautiful. Kyokka banaye Daniela. Miss Daniela. Oh. Kino kika. Emikolo gikubuuba. Emikolo gyo gituuba. Sembi n'omwami wange. Ogenda kwambala ki ku mukolo? Era nga omuntu omukyala kyalina okwambala. What are your favorite colors? Njagala nnyo kala ya brown enkolera.
brown ate ng'oli ne mweru green. Era nkulaba oli mu green. Naye bannange ensusuuti ng'ogiyisa bweru. Eriwa mukwano. Akateeteeyi kakono bw'atyo omwana bw'ayambala somino yenna agenda alabika atiribiyita butiribiyisi. Gwe mulembe gwe tuliko Adija. Omulembe gwe tuliko gwe. Mami ebintu ng'obiyisa bweru. Ate ebintu ki? Byennyini. Olina olugoye luwanvu. Njagala naddutwala dusazaako. Gwe mukyala w'omuntu omulamba ebisambyo biyisa bweru otyo. Anti byayagala ebyo. Ayagala ebisambyo biragerage. Amanyi n'okubungulira nga buli weebuti. Amanyi obungulira nga buli weebuti bebi wange. Kakono bw'oti bw'ogulira omwana engoye eziraga somino. Wanaafuna olubuto nga yambala ebiwanvu. Anti olubuto anti binene ajja mmanyira mpa ne wanaafuna olubuto banga tunatera okutuuka mu bisaba by'okugira okitegeera. Naye nga sofa saawa zino. Banaye Kakono kankusabira otuukeyo ku luno. Luli eby'essala zange zanfa bufi weswi. Kati leero simanyi Daniela zino z'olina z'empisa z'entuufu. Nze wenti wenneeyisa. Tyogenda mu bbaala. Siteera. Kati gwokola mulimu ki? Business gikuba abantu. Era n'ogenda mu bbaala mpoziko nga Jack angambye tugendeko wano naye era naye si muntu nnyo w'ebyo. Kati obulamu obuseera bwe eby'eddembe okolooza. Mbeera ku ssimu yange. Yesinga okuntwalira obudde. Kati gwokola okola biki? Nakunyonyodde nti nina wenjigira enviiri. Nkyali mu kuyiga. Okyayiga buyizi. Kati obeerawo otya nga Kakono talina ssente zikusapootinga. Byonna tubinoonyereza munnaye. Awo wenjigira enviiri. Era bakusasula. Wabako ebintu by'okolaakola ne bakuwayoko kasente. Oli mukyala mutetenkanya. Omuntu wagenda mu saluuni ng'ayiga nga bamusasulayo kasente aba muyiiya. Okay, that's amazing. Kati emikolo gyaddi? Emikolo tubadde tetunasalawo date entuufu. Saba ku bantu ku buyambi bakwatireko. Yenna ayagala okuyamba ayitawa. Ayagala okubaako ne kyakuwaayo. Abagala okutuyamba ku mikolo gyaffe otukwasaganyizaako. N'abatandise otukwasaganyizaako bambi tubeebaza byonna. Abagala otukwasaganyizaako musobola okunsakingako ku TikTok nkozesa Miss Daniela netwogera. Bwe muba temusobodde musobola okusakinga Kakono Yugi ne mwogera naye. Kakono wanje abagala okuyambako ku mukolo bakusangawa. Abagala okunyambako tutuza meeting buli kumakya. Meeting buli kumakya. Social media abantu bakyali baffe tubeera nnyo live kumakya ate ne ku TikTok yange enamba kweri. Twebaza nnyo n'abo abatandise okubaako kibatuyamba n'abo abatusuubiza n'abakyatuyamba. Nange nalyetaze nnyo omukolo gwange ne kubaako abantu abanyamba nga babitiibwa. Ani gw'oyagala akuyimbire ku mukolo? Gravity aba asobola ayitireeko ku mukolo gwange. Si mu bubi Adija. Yes, sikulimba Adija. Nze Adija sikuma busungu. Okitegeera. Nze ebintu bingi ebintuuseko wano mu bulamu Abannayuganda abasinga abamu bakimanyi. Nenze sikuma busungu. Nze mbeera musanyufu. Okitegeera. Nze okimanyi Adija nafuuka kivumo mu Uganda. Kubanga omuntu. Abantu nga bakuga olinga Kakono. Nze nabyeka video nga beevuma nga ndaba bavuma nti olinga Kakono simanyi biki. Nengamba kyatuuse dde okuba nti erinnya lyange lyafuuse kivumo. Okitegeera naye nga sibanenya kubanga kino kiyinza okuba nga yegundi yaabwe bo banyumirirwa bana balekera eddembe boogere balimala balikoowa. Okitegeera. Oli munyiivu. Banvuma. Adija nze nemba mposinze limba lwa gospel. Naawe ovuma. Naye nakendeezaamu Adija nemba mposinze limba lwa gospel. Ndi retired, nafuka retired, love empuuba n'emikolo. Omanyi buli obeera bize kati obudde nze kati okuvuma kye kino okubuukira mawulire gatambula bikino musa okitegeera byebyo naye nga nze kati ndi mu byange nnyo okitegeera. Kati bayimbi ki b'oyagala bakuyimbire ku mukolo? Abayimbi benyayagadde banyimbire ku mukolo. Gravity aba asobola ayitireyo ku mukolo gwange. Ogenda musasula erooza ayimbira bwereere. Ajja nyambe buyambi. Abayimbi bakola ssente. Kati waba tasobodde abayimbi bangi we bali.
kati nze bapukamingi bana bajja kunyimbira basaba tunule eri mu kamera abayimbi bonna abandaba ulira abayimbi mwena abandamba kola ku mukolo gwange bachali bange okitegeera n'abatali bachali bange nayo muntu goyagala gwogama nti nze ku mukolo ogwange Angela Kalule mu bakyala Spice oyo singa jana nyimbira ku mukolo gwange nja kuba musanyufu nnyo kubanga nyimisa emikolo okitegeera manager roja abandaba Spice oyo sina kasente naye oboso tato ku Spice nomuyita ku mukolo gwange nja kuba nnyo comfortable nnyo okitegeera nga Spice yayingiza mama w'abaana mu kidaala ani goyagala akuyingize mu kidaala mami ate bamwogedde dda gwayagala olwedde nange gwe njagala waba tasobodde nze Mary Bata ankolera ne Spice ankolera naye kwaba ababiri kale bankolera nnyo bayimba bulungi bambi ku mikolo gy'abantu akasinga okunyumira koyagala kakuyingize ku mukolo akaye Mary Bata kali ke yayimba omuntu wakula bannanga beerakuze ekiseera kituuka ebyekiyaye nakoowa nze mbadde bw'omu okumala akabanga kati mpulira ngonze ebiseera by'empewo bibaddengawo nga siyina nakyentya n'olwekyo mukisa we gubaawo bannange tuli eno omukolo gutuwuuba naye banaye Adija wafuuka pabulikyani publiki musanyusa nze temulina kye mungamba buli akubira essimu ngenda muwozidalo bana emikolo gyaffe gituuba mwana gwe naye nga nalisabye abantu bonna abamberedde omulimu gayi bamutazedine balinga bafuka ba Luganda lwange abantu abambererawo ennyo okitegeera bonna bangi bambereddewo omuli abo kubanga mulimu bantu bangi abambereddewo nga nakabafuna nga bafunidde ku TikTok naye nga ye agamba kakono omubeerawo ku Lofit walogayo mutaaza bonna bambereddewo okitegeera era nsaba n'abantu abali nalyagadde abantu b'obuvunaanyizibwa nange banyambeko ku mukolo gwange mama Fiina oyo nange ambeereko mama Fiina naleetaze ku mukolo gwange mama onsupporting okitegeera akusupporting atya ku mukolo gwange akuweeyo ku ssente ampeeyo ku ssente omukolo gwange nange nsobola osanyusa omukyala okitegeera nange nsobola ofuna omuntu anfumbira ku ttooke mama Fiina wobeera nno omusaba yadde oli mulenzi olina ofukamire kanfukamire teekako kamera kanfukamire mama Fiina ate nyinza obutamusaba nga nfukamidde okitegeera mama Fiina maama nkusaba busabi nze kakono semmanyi ayinza okuba mmanyi okitegeera mama Fiina oba ondaba nkusaba busabi maama omukolo gwange nalisabye mama nonsupportinga nange nenso osanyusa omukyandi nange nalisabye najja nakola ki nange omukolo gwange mukyalo wange nasobola okusanyuka nyinza obutafuna nnyo banyamba naye wenfunayo omugaggange oyo nankwatirako nange nsanyuka obulamu ne buba fiiti mama Fiina naliyetaaze maama nfukamidde ku mavivi mama Fiina maama nalisabye ku mukolo gwange ogwokwanjula ndi wano mukamya mama Fiina naliyetaaze ku mukolo gwange ogwokwanjula maama nosobola okunkwatirako nensobola osanyusa mukyala wange wandi musajja mulema nenfuna nyambako sobola nti nange nsobola okubaako nanyigira ku ttooke nasimula ku nnyumba nange nensanyuka kale tuula mama Fiina nze nkimanyi akuwulidde oyinayo omulala gw'oyagala okusaba abawo Franka oyo akumanyi obeera naye buli oyagala kumusabira mu kamera tasobola kutuukako gwe tasobola kutuukako bangi abali eyo waliwo gunayo waliwo abagagga abaliko gwendaba Doni Kulisi oyo nange omukolo gwange yaliko waliwo awo gayi bamuta Doni Kulisi nange Doni Kulisi taata walimpise omukolo gwange nange nobaako kyonkola ki kyonsupportinga nange ndayo nti nonkola ki mbeera bulungi nange omwana w'abandi asanyuke sofuna ku muntu anjoleza nsofuna ku muntu anyugira ku ttooke okitegeera kasitolaba omusajja ng'alanya ebigambo ebisukka mu 10 omulundi gumu omanya ali serious banaye ngawe wangudde omulenzi nze mwebaza kimu yeebale kunjagala omwami wange mazima kuba byakola byonna bikulaga bambi anjagala kyokka nze njagala nnyo abantu abali mu laavu naye Jack ku luno nsuubiza nti eno ye last destination sikuzza ku interviews Adija nkusuubiza ojja kulowooza nti Adija we mukubirira wagirira weyogereko mu maaso Adija nkusuubiza eno last batugamba mbu ono mbwanyiiganyiiga kituufu
bw'alina obusungu obw'ettumbiizi bw'anyiiga n'ayagala okwettambu waliwo lwe yakwata n'akambe naga ngenda kwesala nze oyo yali anonya sympathy mu bantu wamma ono ali ata tubuulira amazima amatuufu nze tanyigirangako bw'atyo bw'alina obusungu bw'ettumbiizi bw'alina ekikyamu ku mutwe yegwe obeera naye omuntu yenna ova mu kumunyonyola nakkakkana asobola onyiiga n'obaako by'omunnyonnyola n'otamulekerera nakkakkana oli mulaavu mami kuba omuntu asobola kale onyiiga ate naawe n'otula n'ogala kanyiga wanaako wajja bivaako so osembera wali n'omunyonyola nakkakkana abivaako ojja mutusobolera bambi mutukuumire mutukiipingire ojja mukuuma alekerawo okola empisa embi ku social media already takyazikola yabivaako that's nice kati bubaka ki bw'olina eri abakyala abatannaba kufuna basajja kyenyinza obagamba beekuume paka bwe banatuuka ku mutuufu tebamala gagenda nga batesitingibwa buli omu si buli omu nti alina okugenda nga akutesitinga paka onootuuka ku mutuufu kati gwe ono yakufuna oli virgin omwana wamufuna ali virgin ono awo sijja kulimba bebi wange tiyali virgin asagala baby girl obiwulidde ebintu ebyo kati abawala bawe advise etuufu nkomezaawo omuzindaalo nyinza oba nga saali virgin naye nga tewegabangula naye nga sigenda nga ngenda ku buli omu nga tebakukebera nga tebankeberakebera yeyo ye advice gy'olina eri abawala bambi beekuume paka bwe banatuuka ku batuufu owaaye wangi batugamba nti wakwata obwerere bw'omuntu n'obutusula ku mutimbagano nze gwe kennyini omwana afe ono tobimukola bambi omwana mweru abyo sibikola adijja nze sirimu ezo siteeke zitabu bintu omwana ebyo ono mweru tokikola olaba saata oli kati ono ekirala kyendaba mu comment section mbu wavaayo n'oswaza omukyala eyali akubereddewoko mbu n'ogamba mbuno tewagendangayo wagirangayo mukono abantu naawe balimba gundi z'abantu kiyitiridde mu comment section ankiyitiridde reason nti nno abantu bo baagala nnyo byonoonese nti wamuyisaamu eggaali bo baagala nnyo oba wakikola mu bunyiivu aa tonyigira Daniela n'omugamba ebintu ebyo ojja kuba otuswaza bw'olaba kisoboka just ebyo just biba bigambo by'abantu Daniela totidde mamiyo toyina kyotidde nze sirina kyentidde that's nice kale tusiibule kambaleke mugende munyumirwe obulamu kale mukwano webale tukyaza toyanza omwami w'omugamba ave mu kamera omwana ayagala kamera era n'olwaleero ampise mu kamera mu kamera adija kamera yandeetera n'abaana buli gwenfuna alina kuba wa kamera kisasobola funa mukazi nga si wa kamera kapo ki gye musinga okwegomba mu social media waliwo baneeno abambala ebiringa ebya Bobi Wine abo ababiri bisimanyi baani kapo yaabwe ennyumira nnyo oba Cyrus and something oba kapo yaabwe bayirawo ennyumira oba tibali Uganda kwekuli omukazi alina olubuto oba yoyo bambala nnyo ebya people power bali awo oyagala kapo yaabwe ennyumira nnyo badde manyi Hamza ne Rema ebyabo tebikwatagana buli kaseera ndaba kino awo balavu yaabwe yakigagga nnyo kyayika yakigagga kati ffe eyabanaku tumanyida oyagala ya ghetto kyobana ne gwe nkunyumiriza era muntu waki kati byenkugamba nti nno byebineegomba nti nno like love eno eya kamera omukyala aba comfortable totidde kamera oyagala omukwano gwo gubeere mu kamera nze nali mbiganye naye omwami wange n'asalawo ng'alaba kyekikola nange nekigumya nze nsinga kwegomba ya Chosen Becky ne bbaawe Namiru bakola buli kyenfulya kyendaba nga kinsanyusa nze ntegedde ebintu bye and I guess she's a genuine girl kati Chosen Becky newe bavaayo ne boogera mbu simanyi bayawukanye ne bbaawe ebiki nze nyinza obutakikkiriza naye ndaba nga ddala kituufu kuba balina engeri gy'olabira ddala nga tekisooka beerawo sibula abantu gyaka tugende embale abandabako ekike media
okwanjira kwange bannange ko mukulabe kubanga kwe kuddako saagala bajerezi guno omwaka tegusobola kuggwako ng'omwana w'abaana sikoze eki simwanjudde okitegeera kyenjala basaba bambi yenna ng'olina ky'osobola okukwata osobola okunyambako bambi si mu bubi mu bulungi era mbaagala nnyo mwebale kuba nti buli kaseera musobola okukola ki okumbeererawo kitegeera n'abantu mwenna abandaba bambi sigenda kuddamu bavuma kubanga nvumye byonna biwedde kati kikyoyinza ovuma omuntu n'anyiga diki tekyali okiraba nti okuvuma nakuwummula sikyavuma okujjako oyo omuntu wali omuntu agamba ekintu wali ekintu ekisinga okunnumanya ku social media kugamba mwana oyo nti yadiba kintu ekyo kinnuma dija abakikola bakirekeraawo nebuuza kakono mu Uganda nikigenge omuntu edda gwewandiika mukyala muno nga yawandiise n'ovuma omwana oyo n'omugamba nga we yadiba olowooza lwaki bamugamba nti yadiba anti bo balaga nti nze embeera zange osanga siteekeddwa kuba nanjagala okitegeera nze kyensuubira naye no batamanya kiki kindimu ndaba kikindi wano eno wenva ku kamera kyekibeera kakono ng'avudde ku kamera yabeera ati yo kyo omuntu aba tasobola kitegeera owulira otya nga bagamba nti wadiba bikukwatako nze tebinnuma tebikulya kuba omuntu waddemba okwogera ekyo kyayagala ate singa wadiba singa tolina musajja naye kati luno bagenda nakuwasa era jjaaka yaŋŋumya kuba bamuvuma ebivumo bingi akugumya gwe ŋŋumirako kuba ndaba nga tebimuluma ate nange byali binnuma nga bamuvuma ate gwe nga bakuvuma oyandaga nti tebimuluma nange neŋŋumira okuneŋaa omuntu wakugamba nti wadiba nga todibye kiba tekiruma omuntu wakuvuma ekivumo oba olinga kino ng'olwedde si kyoli kiba tekiruma kati neewuunya ajjaako obeera nga bamuvuma akakono nga tolwedde kyali naye n'atalumwa kati neŋŋamba lwaki mbasigumira kwoyo be bamanyi gye babijja nawuliddeko n'abeesoma mbu bamanyi gye mbeera naye nga n'ebitundu bye boogera sibimanyi sibigendanga namu mbusumala mu kinaawa oba sayidi ki bambi sibimanyi sibigendangamu n'asonyiwa ono mwana muto jjaaka wona amulumya omutima ojjabba okoze bubi she sounds very innocent oba nziba bwongo I don't know anyways banaye mutukize tubasiibule ayagala ajja kupromota ogenda musanga ku TikTok ye n'ennamba yekweri ne mukyala we ne ku live yaabwe mubasondereko nze wendi nga senga w'abaana nze gwe bandaga gwe ngenda naye gwe ngenda naye nkomye kuono nkomye kuono kale bannange munzikirize mbasiibule yeze HK Media Hadija Kigozi mweraba